nkuletedde abayimbi 9 abaali abakabi naye ng'enjaga yabalemesa okubeera ng'ate bawangaala mu industry eno eya music. Omanyi omuziki guno gudimandinga bingi, bw'ofuuka star bingi bye weeteekako. bw'oba tonafuuka star osobola okukakkana amalala, osobola okubeera ng'oli wampisa, naye omuntu wamala ofuuka star bingi ebimukema, bingi ebireetera talent, bingi ebireetera career okufa. Wabula nkuletedde abayimbi bano 9 abaali bayimba obulungi nga buli muntu abaagala, career neefiiraawo olw'ebiragalalagala bye baali bakozesa ebingi. Nsosse n'omukyala amanyiddwa nga Jackie Chandiru. Jackie Chandiru ono nkakasa ffenna tumutegeera bulungi. Jackie Chandiru yakuba ennyimba ezaali ezakabi ate nga tumujjukira okubeera ng'ate yalimu ne mu Blue 3 abajjukira obulungi ennyo. Jackie Chandiru ono yakuba ennyimba nga Gold Digger, Wotuuse, Going On yakola ne Dr. Jose Chameleone, awunnanga muyimbi wa kabi, yakuba oluyimba gw'oyagala ne Rwabadaba. Ennyimba zonna zaali zakabi ezo, naye olw'ebiragalalagala Jackie Chandiru ono bwe yatandika okubeera ng'anywa enjaga n'aviirako ddala career neefiiraawo, n'ataddiramu ddala kubeera wa kabi, n'agezaako okubeera ng'ate munange ava ku njaga, n'akola ekisoboka naye ebintu ne bigaana okubeera ng'ate munange bimutereera. Yagenda okuba nga agivaako nga ne talent nayo eringa ekeewa. So oyo Jackie Chandiru naye n'ayitiraawo lwa njaga. Omuyimbi omulala ye Master Parrot. Master Parrot ono yali wakabi ng'atukuba bulungi endongo era ffenna nga tumwagala. Abajjukira obulungi ennyimba ze zimu kweze ezaali zitukuba nga tetwebaka. Kikompola mama ekikompola, kimbalagaze kikompola, muliro 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 kati gwake. Ennyimba ng'ezo ezakabi yakuba zinnanca, zinjagala ssente, zingolola, ono simanyi anayinama, zonna ennyimba ezo yazikuba. Naye akaseera ke yamala mu Firebase ako nako kamuleeteramu akaseera akazibu nti yalemesebwa, career ye yafa lwa njaga, ebiragalalagala ng'akozesa bingi. Master Parrot naye n'ayitiraawo musajja wattu. Omuyimbi omulala ye Red Banton. Red Banton fena tukimanyi bulungi nti naye yali muyimbi wa kabi nga abantu bamwagala ng'ennyimba azikubye, kubanga oluyimba olwasinga okubeera nga lukwatayo yali Sijja kuva Kampala nganye, azi Ponteiro, njagala oli owa Ponteiro, muwala mulungi alina stamina, nonya mane. Ennyimba zezo ndowooza mwenna muzijjukira ezozi Zara Masake wa Fesa zali ya Buganda. Ezo zonna ennyimba kawuna. Omusajja ono yali wa kabi Red Banton, naye olw'ebiragalalagala musajja wattu yakuba n'akayimba ensinga egenda ku Speed ke yayimba ne Reddy and Weasel. So omulenzi ono naye yali wakabi, naye ebiragalalagala ne bimujja ku mulamwa n'alemesebwa okubeera ng'ayongerayo career ye. Omuyimbi omulala ye Buchaman. Buchaman naye tukimanyi bulungi yali asobola okuyimba ebisingako awo bye mumanyi akaseera kano konna, naye ebiragalalagala byamuleetera obuzibu n'abeera ng'ava ku mulamwa. Kati ennaku zino mulaba mu byabufuzi yakuba akayimba ke bayita lwaki temumatira. Akayimba ako kaali k'amaanyi nnyo nnyo era ke kaamuleeta abasinga ne tumumanya. Awo n'addamu ne yeekuba ansa gye baali bayita tukumatira, n'akuba Kyagula Sada, n'ayimba abakyala mwagala ki, n'akuba kolabo ne Sizaman, Bobby Wine ne Gino Megadolo bayita Inadi Dance ne lukwata nnyo. So kegamba nyimba ze nnyingi ezaali ezakabi naye ebiragalalagala ne bireeta obuzibu, enjaga neereeta obuzibu n'esukka, naye career ye neefiiraawo. Omuyimbi omulala ye Gisnake. Gisnake muyinza okuba mwamwerabira dda, naye nga Gisnake yakubako oluyimba olwatagaza Kampala wano. Nga oba tomanyi Gisnake muganda wange obeera mu nsi ki? Gisnake oyo yakuba oluyimba lwe bayita Kampala enyuma kiro. Oluyimba olwo olwatagaza nnyo bannakampala. Kampala enyuma kiro olumanyi gwe. Oluyimba lwakwata olwo lwali lwa tabu nnyo, naye munnaye naye ebiragalalagala nibeera nga bimutawaanya obutamiivu obungi, kubanga ono Gisnake amanyiddwa nnyo mu kunywa walagi, naye ebiragalalagala ne bimutawaanya. Yazinanga n'omusota ku stage, abamujjukira yazinanga n'omusota ku stage akuba ennyimba nga Kamuwaaneko, Pororo Popo, Kampala enyuma kiro, tulo. Nyimba zonna zaali nnungi, naye ebiragalalagala n'omwenge omungi bye byasinga okubeera nga bimulemesa. Kati currently Bini Gyanta fena tukimanyi y'omu ku basajja abali very talented abasobola okuba ebintu by'aba Jamaica obulungi ennyo. Naye munnange naye ebiragalalagala birabika okubanga bimusinza amaanyi, naye nga tukimanyi nti omulenzi ono ali very talented. Bw'owuliriza ennyimba ze kati nga Ponimi lwe yakuba ne Siri Stewart and Roger, bw'owuliriza Second Down, bw'owuliriza No Let Go, bw'owuliriza Commando, bw'owuliriza oluyimba lwe bayita No Fear, nnyimba ze zonna za kabi, naye obuzibu
yakuba Tubaayo ye yamuleeta. In fact yakuba Tubaayo n'akuba Olina Waka ne Skills naye kigambibwa okuba nti munnange akozesa ebiragalalagala bingi bye bimulemesezza okubeera nga concentratinga ku ndongo. Oba oliawo naye yali badde alina breakthrough ey'akabi nga muyimbi wa tabu naye ebiragalalagala bimutawaanya. Omuyimbi omulala essaawa zino currently ye Nina Rose. Nina Rose yakuba ennyimba nga zigwongereyo munda ddala anainama ennyimba ez'akabi. Nina Rose ono currently alina oluyimba lwe bayita Kyoyoyo naye ekimutawaanyiza yavuddeyo n'ayogera ne ku TV n'agamba nti nze ebiragalalagala bibadde bintawaanya ageza kubeera nga ate munnange ava ku njaga. She was a drug addict nga bwe mwamuwulidde ng'ayogera ku TV ez'enjawulo. She was a drug addict naye career ye yasikatiramu lwa biragalalagala. Omanyi bw'oba okozesa enjaga gwoba teweeraba nti enjaga ekubonyaabonya gwoba teweeraba naye njagala kutegeeza career ye yaddamu emabega lwa biragalalagala. Nina Rose ninga ennyimba aziyina olumya banno tinkankutinke sumulula munda ddala ennyimba ez'akabi omuliro kwegamba ennyimba ze gyeziri nnyingi ez'akabi naye olw'ebiragalalagala naye yagambye nti abivuddeko era kati essaawa zino ali mu kulwanyisa ekyo. yakubye n'oluyimbi olupya lwe bayita Kyoyoyo. Kati omuyimbi omulala ye Ziza Bafana Uganda. Bafana Ziza ono ye ndowooza ne bwe simwogerera ne bwe sibagamba nnyimba ze every one of you ayinayo oluyimba lwa Ziza Bafana lwamanyi nga lwamunyumiranga. Ono Bafana yatutigomya wano e Kampala nga ye musajja yekka akuba raga. Actually to me nze nga Shiwaman nkakasa Ziza Bafana wano mu bya raga tewali amusinga talent. Bafana ono Kasenda Richard tewali amusinga talent naye olw'ebiragalalagala Bafana anywa enjaga ku makya emisana akawungeezi obudde bwe bwonna abeera mu njaga. Ninga yatukuba ennyimba ezaali ez'akabi zijjayo nteekeyo akalulu zinazaala zagende pomini guluma n'asomye tulimaje ennyimba mpitirivu to mention but a few. Currently alina oluyimba olupya lwe bayita Ndiisa Mpola Tebintuga naye munnange ebiragalalagala bino Bafana bimuletedde okubeera nga career ye efiira ddala okubeera nga essaawa zino temukyamuwulira namuwulira. Omuyimbi omulala ayolekedde okubeera nga agenda kugwa lwa biragalalagala agenda kubeera King Saha naye ndowooza muwulira abantu ku social media nga bamugamba va ku njaga okozeewe n'olabika bubi. Ekituufu Saha alabika bubi, endabika ye terabika bulungi. Saha njaga omukulu alabika okuba nti ebiragalalagala akozesa bingi so naye abantu bagamba nti naye career ye bw'ataaweerwe egenda kugenda lwa kintu kino ekiyitibwa enjaga mu bayimbi. Shiwaman TV kuwali don't forget to subscribe. Tuline banaffe aba Telsed Limited abagamba nti munnange totawaanira ddala kubeera ng'osuulawo bizinensi yo olw'okuba nti munnange ensimbi zikubuze. Wekwate Telsed Limited bakuwole ensimbi. Banaffe bano bali ku 0779 42 17 13 ye Telsed Financial Company bali wano Ntinda Kampala. Ku Shiwaman TV kuwali nkuletedde